Ng'olusoma olusembayo mwaka guno lutandise mu butongole, abayizi tebajjumbidde kudda ku masomero. Okusinza kwakulira okulambula amasomero mu Kamuli Municipality Ivan Wakibi, omuwendo gw'abayizi abajjumbidde olwaleero mutono ddala bw'ogerageranya ku masomero galambudde. Ategeeza nti abasomesa abamu gye bali ku masomero naye abayizi ba lubatu. So ndikubiriza abazaire mwena gye muli abaana tubasindike ku masomero bayidde basome. Abaana batandise okutuuka. Right now tituli kubona kubasomesa ba arts actually mbanaku tiri kubonaku. Tusuubire nti nga bweri third term abaana baife baida kuweraku ng'ebikumi bibiri, but to my surprise baidye 90. Okwekalakaasa kw'abasomesa kuno kulesa abayizi abadde bazze okutandika okusoma bazziddwayo eka, ate nga mu masomero agamu tusanze ebibiina biriko kufulu ekalangala. Aisha Nantale akulira UNATO ekalangala agamba nti bo ng'abasomesa guno gwe mukisa gwe balina gavumenti okusobola okwalowoozaako nga bwe yabasuubiza emyaka 3 emabega. Kubanga gavumenti eno bw'otasitukiramu kugiraga naawe bulumi bwo we buli tejja kuyimukayo nga yo. Mulundi guno tusuubira ekisinga. Kyensaba kiri kirala nti bannayiffe bakama baife aba UNATO and the government bafune a quick solution to this thing. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.